Otya gwe mulami wange yenna ngoberera ku YouTube channel eno. Akatambi ako kova okulaba sikakola zira kuba nti nno kanyuma nnyo. Ngakola zira kuba nti nno kanakuwaza, kanyiiza, kesisiwaza, kakwasa ennaku eri omuntu yenna ayagala ennyo ebyobuwangwa bwe. Eggwanga Buganda oba ensi Buganda eyinza okusaanawo mpola mpola ng'esebengerera olw'ebyo ebitandise okukolebwa abantu abalowooza mbu bali ku mulembe kumbe bawumba tuutu ekyenkanidde awo. Olunaku olwaleero ngenda kukozesaamu ku lulimi olukaawumukko, ngenda ba mukambwemukko olw'ensonga nti siri musanyufu. Mmaze ennaku nga nnya nga nfumiitiriza ku katambi kano ng'era njagala kugezaako shootinga vidiyo naye ng'obusungu nina bungi. Vidiyo eno ngikwatidde wano nga background si nnungi lwansonga nti sifunye na budde bweteekateeka gishootinga. Ngambye bugambi kazeeyo essimu nshootinge vidiyo eno. Ekisookera ddala twakula tumanyi ffenna buli kikola kya muntu bwe kirina okwambala. Ojja kukiriziganya nange nti bwe twabeeranga abaana abato nga tasobola kwambaza sikaati ng'oli mu myaka egitambula n'ogikkiriza ng'oli mwana mulenzi. Kyabanga kikolwa kyakulengezebwa omwana omulenzi okulaba ng'oyambadde sikaati, at least ng'oyambala empale yo ey'ebituli. Bwe nnalayo akatambi kano ng'abasajja abakulu abatuudde abalina abaana n'abakyala bambadde gomesi ku mukolo gw'omusajja ogw'okukyala oba ogw'okwanjula nga ne nannyini lujja naye abakkiriza bakole ebintu by'ekisirusiru nga bino ewuwe kyankubye wala nnyo. Omusajja yenna okwambala gomesi oba okwambala busuuti oba okwambala ekinnaggayaaza olw'okuba oyagala okwongera ebirungo mu mukolo kikolwa kya busiru ekitaliiko kuwannaanyizibwa. Ebintu bino byatandikira ku boogezi abava mu kubeera aboogezi b'omukolo ne bafuuka baddiikuula b'oku mikolo mu kugezaako kwagala okusesa abantu. Mu kikolwa kino twalowooza nti lijja kukomaawo ng'abantu basanyusa bannaabwe mwanattu beeyongerayo ne batandika okuwemula. Batandika kuleeta nga ba-comedians oba bannakatemba oba baddiikuula batandika okwogerera emikolo nga bo balowooza nti buli comedian abeera atuukiridde okwogerera omukolo. Bwe kyatandika okubeeramu okuwemula ne kigenda ne ku mbeera y'okuleeta ebintu ebitasaanidde kuleetebwa ku buko. Nzijukira nakolako wano akatambi nga mbalaga biki ebigenda ku buko, biki ebitagenda ku buko na lwaki tebirina kugenda ku buko. Akatambi kano kooleka bulungi nti gye bujja abakazi bagenda kujja ku mikolo nga bambadde amakanzu. Bwe kiba nga abasajja baalabiseeko nga bambadde gomesi nga bambadde n'obukondo. Era nga n'abantu ku mukolo kwe bali bakuba emizira. Lweba Namakula bwe yali ayanjula bbaawe gw'alina kati, bbaawe munnange yakyusa engoye ku buko. Ekikolwa ekyali eky'obwewusa ekyenkanidde awo. Nkimanyi bangi mulina eyo enjogera y'ekisiru omulembe gwakyuka tuli ku mulembe. Abaffe omulembe gukyuse emmere mugiyisa mu nnyindo nga mugirya. Omulembe gukyuse mwe abafumbira ku masiga mufumbira kati ku masiga ana. Oba ntegeerekeka. So ogenda olaba nga ekikolwa kya buwumba tuutu kya busiru. Omusajja okulabika ng'oyambadde gomesi ne woba toli ku mukolo. Omusajja oyambala otya gomasi? Ebyo ebintu byali bikoma mu bannakatemba nga babyambala okusobola okuggyayo kalakita. Mwamanyi ebyakatemba nga njogera kalakita musobola okukitegeera. Naye bwe kiba nga bisaze ekkubo kati birina eno mu mikolo gye nandiise egy'obuvunaanyizibwa egiri kalico oba egy'ebyobuwangwa, nze nno ngamba nti akakati ate bususse obw'omulamuzi. Obuwangwa bwonna mu mawanga ag'enjawulo oba mu tribes ez'enjawulo mulimu ebintu by'otasobola kuzannyirako. Omuganda ne woba wawasa mugeso ne woba olina mukwano gwo nga mugeso nnyo ne woba nga gwabageso babeeramu nnyo tosobola kuzina mbalu. Tekisoboka era tebasobola kukkiriza okuggyako ng'ogenda kukolera ddala ebyo bennyini abageso bye batuukiriza. Naye nti ozinamu obuzinyaawo otambule mu luguudo bakuwe ssente omalodde ewuwo otuule tebasobola kikkiriza. Naye wano mu Buganda w'osanga nga munnanga abantu balowooza mbu omulembe okukyuka gulinakyukira ku byabuwangwa bya Buganda. Abanyankole bo okutambula n'omuggo oba abakiige gye bayita enkoni kya buwangwa.
wano Omuganda bw'otambula n'omuggo obeera musamize, obeera mulogo, obeera weeraguza oba tomanyi Katonda. Omuganda bw'atuula ku mukeeka oba n'atuula ku lubugo oba n'alwebakako oba n'alwebikka oba n'alwambala ku mukolo abeera yeesamiza, aba musamiza aba mulogo. Omunyankole Omunyarwanda w'ayambala simanyi omushanana n'agwesuulira, oyo ye munnange aba munyankole ddala era aba Munyarwanda. Omuganda bw'ayogera ku by'okuyigga oba okusamira oba okukola ki, oba n'azina amaganda oba n'okuba eŋŋoma eŋŋanda oba osamidde oba weeraguzza oba tomanyi Katonda, Abanyankole mu West we bazina olunyege, entogolo n'ebirala, munnange abo bo babeera Abanyankole era babeera basaanidde. Nze mbuuza, tugenda kukomawo okusirika nga mutwalire n'abakulembeze b'ennono okuli Kabaka, Ssaabasajja, okuli Katikkiro, okuli abakulu b'ebika, okuli abakulu b'amasaza n'abasigaddewo, okulaba bino byonna nga bigenda mu maaso ne watabawo kikolebwa. Nga tukyalina endowooza erowooza nti omuntu bw'ayogera ekigambo ky'Oluzungu ekiwanvu ennyo, oyo abeera ku mulembe era oyo aba mulungi nnyo amanyi Oluzungu, yaba w'amaanyi. Yogera ekigambo ky'ennyukuta nga 18 n'otiisa mbidde n'ogamba I will not koto in the day puhu, oli w'amaanyi. Nga naye bw'ovaayo gwe Omuganda n'oyogera ekigambo tiginyiziddwamuuko, n'oyogera ekigambo enkanamu, n'oyogera ekigambo okusamira, n'oyogera ekigambo okitegeera, obeera wa kyalo, obeera wadda oba weeraguza. Awo weewuunyiza. Ng'omusoga okuvaayo n'oyogera ebigambo by'Olusoga luli olukwafu, obeera weeraguzza. Naye ng'ate munnange omusoga bw'ovaayo ng'ofuumuuka Oluzungu, awo obeera w'amaanyi. Ebyo bya kisiru. Tutuuse okulaba ng'abantu bateeka emmere mu bbaafu ku mikolo bagirye olw'okuba omulembe gukyusa. Tutuuse okulaba ng'abantu bagenda kukwata obuwuzi babusibe mu masowaani bajje nga babwambadde ng'enkoofiira, amasowaani ga plastic. Babyambale bajje ku mikolo nga bazambadde ng'enkoofiira. Tutuuse okulaba ng'abantu betulowooza nti babuvunaanyizibwa bakutte amakooti bagatunuzza emabega, bajje nga bonna bambadde bifaanagana amakooti naye ng'amapeesa bagatunuzza mabega, era omukolo gugende mu maaso. Ewataabeewo kikolebwa, ebintu bigenda kuggwaawo bye tulowooza nti bya mugaso. Abazungu abo bo ku mikolo egyabwe bakimanyi bulungi nnyo nti kale ebeera bweti, entambula ebeera bweti, buli kimu era ne babigoberera. Era munnange ffe abo tubakungiriza era abo babeera balungi nnyo. Aye Abazungu naye omuddugavu bw'ovaayo n'ogamba nti tugenda kwambala kooti ya lubugo, tugenda kwambala bwe tuti, byadda bya busamize. Abazungu kuva eri ku mirembe gy'abali bakwini abalala badde ng'ebintu bajja babikola babikuumye bukuumi. So n'olwekyo okuddamu amagezi tekikwetaagisa kubanga wasoma nnyo, tekikwetaagisa kubanga olina ssente nnyingi. Abazungu abo bakimanyi nti wamala okunywa soda oba bbiya mu kattiini, tasuula ccupa wabweru wa mmotoka, agisuula mu mmotoka, bw'atuuka wali akasasiro n'agisuulamu. Abalugwala abo Abanyankole n'abalala w'ogenda ewaabwe ng'ogenze kimayo omukazi, ogoberera buwangwa bwabwe, so si bwammwe bw'ogenze nabwo. Kati bwe nnaba nga bino byonna bituukawo ng'obwaffe busaanawo ng'abantu obutulooza nti bandibadde boogera basirisi, kiba kya buwumbatuutu nnyo era siri musanyufu. Nze Kakuba Peter, yongera okuba ng'olaba omukutu guno kutubeera nga tuyiga ebikwata ku Buganda ne Uganda. Ciao ciao.